Wow, program wesibiri mbaliriza nnyo ekyo kino ekyolwalero ennaku z'omwezi munana. Yes, munana omwezi gwa December, omwezi ogwa 12 Ntenvu omwaka 2020. Njaga kati ate kwogera 2020 mugumba. Tuwe mbaliriza nnyo. Bebaza gyonna gye mutusizaako engalo ekyo kino ekyolwalero bangi nnyo benzikiriza ba essential workers abagenda ku mirimu just like me, abasawo, ab'ebyokwerinda n'abalala batusizaako engalo emisana kirungi nnyo mubala kubeera nga muteekateeka n'okulaba nti embeera zammwe muzikyusa n'okulaba nti Uganda Eyenkya ebeenyumirizaamu muleme kubeera boogezi naye ate mubeere abantu abakozi ab'omu Ndeeba Nateete Busega gye tutaalagidde n'emikwano gyange bannamawulire olunaku olwaleero okubeera nga ate twegatta wamu okunoonyezaako bannamawulire bannaffe Akalulu mbakulisaayo mwenna okusinga ddala abadde mu Ndeeba awo wetubadde wa muganda wange Stuart Kimera ow'ebbendobendo ly'omuntu owa wansi zones ze tutambuddemu tubeebaliza ddala okubeera nga yes nabagamba nti yes bannamawulire benjabe tujja basagira Akalulu yes that's the fact kasita baba nga balina ensonga wanne waffe mu nyumba mwennyini Kefas Mayumba saako ne Stuart Kimera Dennis Katongolo Mutongolo yo MP webbali ne bano ba LC5 Stuart Kimera saako ne Kefas Mayumba wa Busega saako ne Nateete very good. Stuart Kimera aweereza emipiira ku Super FM wa Mundeeba saako ne Rubaga very good. Oye Stuart Kimera olero bwetutyo bwe tubadde nga tusagula Akalulu mu Ndeeba omusajja w'ebbendobendo oyo mumannyo okwogerera emipiira naye alina ensangi zino kyagamba abantu okubeera nga ayingira obukulembeze ku LC5 Ndeeba saako ne Rubaga Parish very good. Nga bw'obiraba bwe tubadde mu furniture wansi awo ku Railway bakugali y'omukaawo wansi abali ebadde yozondoza ya Kasumba yes ne tuyitako ne mu Kajubi Betania Ndeeba Central Wilson Kidomole yes abalala ntegeezezza nti olw'enkya ajja kubeera mu Ndeeba 2 very good nabadde Ndeeba 1 ndowooza so olw'enkya yes onabadde Ndeeba 2 rather awe tubadde zone zenkusomedde Kidomole Wilson Central Kasumba Mpomba Kajubi ne Betania then mu Agre Kayanja Spire Nsike 1 ne 2 Mutawe Mutebi Tomsange lunaku lwancha ye Ndeeba 1 yes Stuart Kimera ate muganda wa Kefas Mayumba Nateete saako ne Busega naye ebifaananyi nayo tubirina naye kakuyega Mutambuza wa Alliance for National Transformation yes tulina okubeera nga tutambula nabo si kugamba nti oba nti twagala tubaweereze bagende bali olwa cause n'ebintu ebinja bitusuubira bagenda okubeera nga baleeta eri abantu. Kefas Mayumba naye ojja kuba ondaga ebifaananyi bye nga sinalaga basinayanjula guest wange briefly abantu abandabira mu bitundu byeyo zikiza nti bangi nnyo be tuyina ku ground era bembaddemu nabo of course ab'ebitundu ebyo mu Ndeeba saako ne Rubaga tubaddemu abantu wala wesibiri banembeebaliza ddala era tuva ku ground so nkugamba omuntu omutuufu bw'abanga akugamba ekintu ekituufu ky'owulira ddala kyoyagala kyosuubira kyagenda okubeera nga akola okulongoosa embeera zammwe mugende maaso mumuwe ye Stuart Kimera Kefas Mayumba munnamawulire munnange yegwe nkugambye Nateete saako ne Busega Alliance for National Transformation akabonero ttaala erangi ya purple very good naye bwatyo bwali era ensangi zino naye Akalulu akawenja bubi nnyo so Busega Nateete nawe mugende maaso mulabire nga ddala Ndeeba then Rubaga n'abalala bonna ebitundu ebiranyayo Kansayo C5 Stuart Kimera olwaleero omulamwa gwe tugenda okutunuulirako tugenda yesu okwongera okutunuulira okuba tooki mu bigenda mu maaso mu ggwanga okulaba campaigns nga bwe zitambula aba presidential candidates bagenda mu maaso naye embiranye eri wakati w'abantu okusingira ddala bayinza okuba babiri baba basatu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyenyweza ddala His Excellency Yoweri Kaguta Buhabura Kaguta Museveni naye akyenyweza statements za General Kahindo Otafire omugenyi wange olwaleero ajja kubeera mpaako ku ndowooza ze General Kahindo Otafire bwe babaddeyo gye baniriza President Museveni Akalulu statement gyayogedde agambye nti ye teyagenda mu nsiko okubeera ng'alwanira oba mu kugenda mu struggle mu gyekinaana egyo oba olutalo olwaliyo ng'alwanira Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera mu ntebe era ndoza yeegasse kuba
Yes, Geno waliwo on Wegreta Masaka. Oh, I'm forgetting his name. Naina Yavenaganti. The UPDF can't surrender. Or the generals can't surrender to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njukira yali Kano Shaban Bantariza kati mugenzi yali agenti atamane mundu satu yatasobola kubeera nga ba giving a power to Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne byegattako n'okulaba ndowooza ne mutabani wa president Muhoozi Kainerugaba bazze boogera guest wange ajja kumbulira what do these statements mean era zitegeeza ki wano wakati mu kalu wetuli. Engineer Patrick Oboya Muriat naye ali mu kubeera nga akyawenja Akalulu ndowooza eyinza okubeera nga aleetawo embiranye ey'okusatu naye nga bw'oba magnitude, the crowds, these two they are pulling, both Tim Harbour and Bobi Wine, you can ultimately say nti race eyinza okubeera wakati wa NUP ne National Resistance Movement. Musajja negasseeko ekintu ky'olwaliro alabye regimes ez'enjawulo ate era endowooza ze bangi bazziwa ekitiibwa. Analysis ye eri based on the things he has seen for many years, the regimes, the democracy that has been tested for many years ng'alaba saako n'obukulembeze obw'amawanga ag'enjawulo mu East Africa. Muyita nno mukadde wange kuba emyaka gy'abaddewo, he has the moral authority to comment on to okay now we now authority ne bw'ate bwetuuka ku on a broader picture nti emyaka 3 myaka 4 babaddewo nga babiraba. Yes, I think he deserves that respect. You're to a perspective, a bold, accurate and very balanced. Okwongera okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Musumba Moses Solomon Male tutera okubeera naye buli lwakubiri oba olw'ebbalaza ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ez'ebyobukulembeze. Musumba nkwaniza nnyo ssebo. Nange neesimye okubeera ku Delta TV. Abatulaba Mukama yeebazibwe yeebalise mukola. Era nyongera obbakubiriza okukola. Tewali ajja kukolerera. Tewali ajja kuwa byabwerere. Ate bajjajjaffe baagera nti keweerimidde kasinga mbegera. Keweerimidde kakira mbegeraako. Lwaki olinda okukolerera? Lwaki olinda okusabiriza? Lwaki olinda kubanga bannabyabufuzi bakuba enkuŋŋaana anti naye bampeeyo fees bampeeyo kino? Ekyo kiva mu kuba nti tulina enjigiriza enkyamu etujjidde okutuyigiriza okusaba obusabi ne tubeera nekyetuyita donor mentality buli kiseera batuwe. Naye nze mbagamba mwekolerere kubanga bweweekolerera gw'omanya ky'onookola ki ky'onoolya. N'olwekyo mukole. Museveni yeekolerera. Bakayindo tafiire nabo beekoleredde. Ne Bobi Wine yeesimbyewo naye ssebo yeekoleredde. Kabeere Amuriat bano be tugamba nti tulonda bonna beekoleredde. Ate era bwe tunaamala obbalonda ne batuuka era bo bajja kubanga bali mu bintu. N'omwannyo bw'ensisinkana abavubuka nga boonoona obudde bali mu lwali banyumya kino na kiri and at the end of the day eka balina okulya, balina okusasula amayumba, balina abaana ab'okusoma, balina amabanja, balina n'ebirala. Naye ng'obudde babwonoona bugenda. Nsumba abantu emirimu gikyalabika ewo girina. Emirimu mentalite yo yekufuula alina omulimu oba atalina. Waba nti tewaliwo mirimu gy'osomeredde. Osobola okukola gw'otaasomerera. Ssebo n'ensiko n'ekutuulako ku lujja emmesezi eziyitamu ze zizaaliramu n'ogamba nti tewaliwo ky'osobola kukola ng'osobola okuddira ne bwe ziba fuuti 10 ku 10 n'ogamba nti kale wano kanteekewo oba kayumba ka nkoko oba wano kanteekewo emiti gy'amapaapaali 1 2 3 4 10 n'anoganga amapaapaali n'entwala n'entunda oba nteekewo wujju oba nteekewo bidoodo greens kwegamba nzendooza nti ekimu ku bitulemesezza mu bwavu kwe kubulwa obuyiiya. Bannaffe baatuyitako lwa buyiiya. Bwaba tewaliwo omulimu gwewasomerera na mulimu gw'ogenda kuba abantu beekwasa nnyo gavumenti tebaempowerinze tebawadde kwegamba musingi tebasimidde musingi abavubuka kye basinga okwogerako. I think policies za gavumenti z'enkyamu ze zitayamba bantu kuba nti babeerako ne bye beekolera. Kubanga policy ya gavumenti bwefaanana ti omuntu omu yalina okukwata ebisawo bya ssente agenda ng'agabira abantu abanywa omwenge banywe, abanywa bbiya banywe, abawasa abakazi bawase, abakola embaga bakole, abasereka basereke. Muntu omu yakwata ebisawo bya ssente. Eyo policy enkyamu. Policy entuufu yandibadde liberal. Kakati buli muntu
tandika omulimu gwo bw'oba ogutandise tetujja kujjako musolo tukuteeke mu kye tuyita incubation period tukulabirira emyaka 5 ng'okola tukuwa amagezi tukuwe kino naye kati bw'ogenda okulira polisi za gavumenti zonna abali mu bifo bakola gwakulya ssente naye bagamba nti baconsultant simanyi pozi baconsultinga bwe tulina abayivu bangi nnyo abalina zi phd tebava ku nnyonyi buli kiseera babeera mu conferences bulaaya america south america bokwegamba bakifuula nti bwe balinnya ennyonyi nga bafuna allowances tebafaayo okukola byabateesaawo okukola supervision eya gavumenti teriwo ku bakozi baayo kati bano abali waggulu bali ezaabwe ne bano abali wano abandi badde Musumba Omasi tugenda kutuukawo okwongera okutegeera oba obukulembeze bonna abakuyega akalulu abali mu campaigns oba balina kyolaba kyebayinza okukyusa oba mu boolaba baliwo asobola okukyusa embeera ne tutandike ku statement ya General Kahindo Tafire avuddeyo n'ategeeza nti ye teyagenda mu nsiko kulwana kuwa Robert Kyagulanyi Center mu kintu kukulembera ggwanga bw'atyo ebirowoozo byo ku nsonga eyo Musumba kyannaku nnyo nti General Kahindo Tafire asobola okukola statement ey'ekigega efaanana bwetyo lwaki njita ekyekigega tamaze kutuula kusunsula byayogera nowanda ojjukira nti eddako yajjayo emundu obujjukira bulungi ekitegeeza nti is a reactionary, is not even a visionary. Kubanga omuntu yagenda mu nsiko ng'agamba nti yagenda for a vision ng'alina kyalengera maaso kyalengera Uganda ebeere ate simusuubira kukola statements zimufaananya omuntu eyazuukuka obuzuukusi ne yeesanga mu nsiko ne yeesanga nti agudde mu kimu bintu yandibadde so few talina vision ekyo kyekisooka. Now bw'agamba nti bo ng'abaagenda mu nsiko tebasobola kukwata bukulembeze oba buyinza buwa musajja muyimbi eyo statement ya kito era ya kijiga actually n'abato babasinga amagezi lwa nsonga constitution erambika ti omuntu yenna okuqualifyinga okubeera president wa Uganda oba ku LC5 oba ku MP n'ebifo ebirala ateekwa okuba wa senior 6 oba muyimbi oba mudongo oba mujasi oba munnamateeka oba ki si nsonga yasoma ki naye kasita abeera nti minimum requirement senior 6 ne bw'atandibadde na diploma ya music ali qualified. Now bwe kiba nti ali qualified bwe kiba nti Kahindo Tafire agamba tebayinza kukwata buyinza kubuwa Kyagulanyi kitegeeza ti bali ready okumenya ssemateeka era bye balayira nti ssemateeka banaagikuuma baba batulimba era kutuwuddisa. Now twagenda mu nominations. Kyagulanyi yakwata empapula ze n'azitwalayo mu electoral commission ne bamukkiriza okwesimbawo. Amasasi gavuga abantu bafudde abalala bali ku bisago economy efudde olwa campaigns. Nali wano neŋŋamba nti mu kiseera kino nga covid atugoya tetwetaaga byabufuzi already economy egudde. Nze ndi mulunzi nina ebyuma ebyaluza naye ndaba business bwetambula abalunzi bangi bavuddemu abaali bakola kino amaduuka mangi bagaggadde. Mukwano gwaffe Sheikh Muzata nabadde nsoma profile ye nga bambi edduuka lye covid yalimenya n'eritta abadde stressed then hijja abadde takyatwala abantu Mecca kubanga covid. Kati mu mbeera efaanana bwetyo nembuuza logic eŋŋamba nti bwe tunaateekawo okulonda ebyenfuna bijja kwongera okufa. Bwe kiba nti baali bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja tali qualified era tebasobola mukwasa buyinza lwaki bamukkiriza okwesimbawo ekyo lwaki akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza nomination ye kwegamba olaba nti batuuza lwaki bakkiriza tutuuke kubanga omusaayi guyise olwa Kyagulanyi bwakuba olukuŋŋaana masasi tiyagas abalina ebiwundu abafudde amasasi mujjukira bwe baamukwata riots ne zibeerawo
18 recently. Over 50 people nze wange bakube essasi neliyita mu bbaati neligwa ku buliri bwange. Naliwa nokushona libalaga. Why go to that? Nga mukimanyi bulungi temujja mukwasa buyinza. Kuno kutiitira kwekangabiriza, what's the right word? Si kutiitira ate si kwekangabiriza. Ekyamazima kiri. Kutiisa. Okulonda bakuteekawo naye nga bakimanyi bulungi nnyo tebaagala kuwaayo obuyinza. Okay. Kubanga singa baali baagala okuwaayo obuyinza kwegamba campaign zandibadde so free. Ojjukira ekyabadde ekyotera. Yes. Musajja bambya amasasi. Nalaba minisita Kasolo ng'akangabiriza bw'ati agamba nti mmwe simanyi abanaakola ki era omuntu yenayina entamu ye bawunzike. Entamu ye bagenza okuwunzika. Omusajja baamusse. Poliisi yagambye enoonya Kasolo tennamulaba. Kasolo abadde mu Kampala. Ye tabiri nako ali mu kuyigiriza simanyi nsimbi ebyobutale. Simanyi engeri gye bayinza okufuna musene n'ebirala. N'abateedaadegana poliisi etegeera okuba nayirika ekikyamu. Ogamba nti minisita Kasolo bamunoonya. Kyokka ng'ate ali mu Kampala. Ne statements zakola bali ku byabwe. Ng'olaba teyeefiira nayo. Batugamba simanyi NRM bagambye bagenda mu reprimanding. He is not even concerned. Kyokka ng'ate bano abalala bo bakuba enkuŋŋaana. Babagamba batambuza COVID. Ate bo baba bakuba enkuŋŋaana. COVID taliiyo. By the way, nina ebintu ebimu ebinzunza omutwe. Mbeera kawempe. Mpise mu Kampala. Kampala temuli kafyu. Kafyu ate akosa banaku. Abalina amamotoka gaabwe batambula. Naye abanaku kafyu baakwata. Ab'ebigere. Teri musirikale akwata wa motoka n'amugamba nti otambudde beyond ssaawa esatu ez'ekiro ogenda kusula ku poliisi. Ebyo tebiriiwo. Motoka zeetambulira. Naye ow'ebigere. Owa boda naye musajja babakwata ne babajjamu 5,000 10,000. Olaba buli kawungeezi kasita bamala okukola ezaabwe ne bamanya nti kati twabadde twetaaga obukadde 3 naawe wabadde weetaaga mmeka mpozi fees bakubanya 5,000 gaabwe nanga akakadde kaaka ate gwe nammwe abakutte kwata yeeta 10 temumala ebizibu kakati olunaku teruwedde nti luwedde kati tulinde ekya. Musumba ebintu obiraba otya mu kakuyege we tuli? Yes, producer jakuba tuwa ebifaananyi ebyaba candidates abasatu be nasomye. Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa President Kaguta Museveni n'engenya Patrick Oboya Amuriya tulese issue ya Haruna Kasolo. Up to now tetunafuna gundi oneraga nti oba ne court oba kinti bana amucharginga things like such. That is nchita impunity. Olaba wakalwa kamazima n'obwenkanya with such impunity has been claimed. Nabagamba nti 1982 akuba Akalulu nali youth winga wa DP na campaigninga tewali lukuŋŋaana lumu lutwakuba nga semwogerere Dr. Paul Kawanga agenda okwogera n'akola speech n'agimaliriza batukubangamu amasasi era bwe ndaba bino ebigenda mu maaso ne ngamba history repeats itself. Bino si bipya gy'oli. Era bwe tunaagenda okumaliza Akalulu bajja kugamba baakabbi wateeka okubawa bagamba nti baakabbi. Tekasobola kubanga kagenda kubeera free and fair ng'already campaign playing field teri play. Eriyo abaweereddwa enkizo okampaininga. Eriyo bonga buli lwali nnyaka ndaba bwe bayiribya Moriat. Bagenda masasi tear gas. Ndaba Bobi Wine buduukulu. Kwegamba kyannaku nnyo nti ebyobufuzi byafewa. Biringa ebigamba ti okusobola okutuuka mu ofiisi ennene olina kubeera jailbird. Olina okuyitako mu kaduukulu. Olina okuyitako mu kooti. Olina okuyitako mu frame-ups. Olina okuyitako mu tear gas. Olina okuwona amasasi. Olina okuwona grenades. Eyo precedent mbi nnyo. Eyo nkola mbi nnyo. Bwe tuba nti twasalawo okuyingira democracy, then yandibadde democracy. Ti buli muntu wadde mu campaigninga. Gwe matiza. Omanyi bwe twali tusoma nakola literature in English. Nali a very good debater. Debater tatya. Anganga abagenda okujja. Tekimugaana kuwamba shongazi bwenzi wamba. Kubanga ebyokwogera mbambi manyi.
nawe omanyozi wamba inziwamba era many times ba talk shows baganzi kati mpambi ate ne batigayirira linakyemalira kakati sirina kyemalira nero kwa another skill a debating okay. Kati omuntu yenna bw'aba tali sure kwekyo kyayogera bwino tamulina facts azirina ebyokulimba bituuka ekiseera ne biggwayo olese ekintu ekyo kya debate oba n'okwogera the facts and what abantu bawuliriza ku ground zikiriza mutabani omugobera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mamuriat ba presidential candidates bendiko n'abalala bonna Kaguta Museveni. What messages do they deliver? Are they resonating with the people? Songa zetulino obuzibwetulina, are they commenting about them? Like how have you found their messages? Do they appeal to the people, by the way? Museveni asinze kugenda nga gulawo butale. Yes, very good. They find it to read. Ekyokubiri n'abagamba twalwana twakola kino watukawe yabasuubiza naddamu n'asuubiza njabba kolera kino njabba kubanga balina abantu bagenda ku ground ti abantu bawono kiche beetaaga nti mwanyi kiche beetaaga ti kino kiche beetaaga nti kino Kyagulanyi naye muwulirizaako ye emphasis ye eri kukujjawo dictator yagamba dictator alina okukola kyokuvaawo then bwatuuka awamu naye n'asuubiza tujja bakolera kino unfortunately Namuriat naye bwatyo ekisinga okubeera very unfortunate nti electorate oba abalonzi tebali educated sigamba nti tebagenda mu masomero bagenda mu masomero bali land okubeera educated kyanjawulo ekyokubiri tebali knowledgeable tebamanyi eyasoma ebitabo PhD alina masters era ne bamugamba tujja kukola kino nakkiriza oba n'agaana negomba nnyo okuwulira abagamba okay ogambye ogenda kuzimba ddwaliro ogenda kukola amasannyalaze ogengereko naye twagala otubuulire sente ogenda zijjawa kwate wali n'omu ayogera soosi ya sente bw'otunuulira ebyobufuzi byaffe tebiri based ku issues just emotions abantu bagamba kinti kino kyengenda obbagamba era basindika akakuyege wano kyekiriwo president munange abantu wabasuubiza kino nekino tebituukiriranga olaba president Museveni buli gyagenda yasuubiza tatuukiriza era bamugamba nti omanyi kakati bino byewasuubiza ne bitatuukirira bituleetedde obuzibu tetumanyi kyetugenda tukole ku nsimbi kati nnyo kuba mu kitundu kino ekiddako Musumba mbuulire minisita ebizibu ebingi bye tulina ng'ogasiteko n'ekizibu ekirala kyazza tugambe eky'abaana byabufuzi. What messages do we need to hear oba do we need to listen to? Si kuwulira buwulizi naye n'okuwuliriza bw'obaka ki baana byabufuzi balina okuleeta midist COVID-19 saako n'ebizibu ebyenjawulo era bwaka ki bwasuubira namwe bwaka ki bwe musuubiramu. Katukomewo n'ebifaananyi byolaba ebyo biva ku pages z'abakulu abo ez'enjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Yoweri Buhaabura Kaguta Museveni ne Ingina Patrick Oboy Amuriat era ne logo zolamu ezimu za Ghetto TV, so that's the credit we give to them like ebisinga kwe tubijja kasoko tukole ku nsimbi bwe tukomawo tutanye ensonga ku bubaka ki obugwanidde okubeera nga buyisibwa ba candidates tovaawo wesibiri ekyagera mu maaso. Moses wamala program esibiri nkwaniza nnyo mu kitundu kino mu kitundu kyaffe kino ekirala nate ojja kuyita ku mukutu gwa Facebook Delta TV tukole ku Facebook nawe ojja kubeera nga ompa endowooza zo bubaka ki kwatulwa wakati mu mbeera ya Akalulu campaigns tusigaza ndowooza omwezi gukyawera very good presidential and parliamentary elections, that is on the 14th of January. So tukyalinayo omwezi n'ennaku ezigwamu abalala okutandikira ddala ennaku ezidirirawo maaso. So ekibuuzo twesibye nnyo kalulu aka presidential oba akaba presidents ako n'aba parliament olw'ensonga nti President Semateeka 1 emuwa obuyinza bungi era ekisinga ddala okuba fountain of honor, head of state, head of government, commander in chief of armed forces, ate ne bana bakaba parliament bebakola oba bebabaga ebiteeso bebabaga amateeka. So nawe tulina batunuulira, however tulina okutunula aba local government nabo okucekinga biki bagenda okukola, but these two kalulu aka katusookera ddala kankizo nnyo ku eggwanga nga bwe lirina okubeera nga litambula okusinga ddalako obwa president. Ekibuuzo kiri nti bacandidates bano bubaka kiddala kituufu bwe bagwanidde wano wetuli bwolaba obululu obw'enjawulo buyina bye bubeesingako. Wetulaba eggwanga erya United States of America ebibaddewo
omukulembeze Joe Biden ekyamusinza oba ekyasinga omuwanguza akalulu bantu bawuliriza nnyo obulwadde buno bw'ekimbe ekiriwo bwagenda okubeera nga abukwata oba okukyanganga ekimbe ekyo n'okurevivinga the economy oba okuzza ebyenfuna bya America waggulu okakana Donald Trump mukubi ettale omukulembeze ali Ghana naye embeera ensonga baziwuliriza ddala ez'essimba fe mu ggwanga Uganda twagana mwe tubazibula amaaso n'amatu omukulembeze oba batayogera ku nsonga zino size zenkomeredde naye shows zenyewe zitugenda okukola naawe omanyi nti ddala kituufu omukulembeze oba ta-adressiza ku nsonga 1 2 3 Musumba zagenda okubuulira nza okubeera nga yes he's not yet worthy yadde nga he might pull a lot of crowds and gun a lot of audience naye let's listen to issues. Musoma nyagala wenkusalidde ekirimi nga nkubuuza nsonga ki wano bwe tuli ez'essimba zirutaga nti presidential candidate bwe byanfuna tuwulize bino ebyokwerinda commander in chief tuwulize bino head of state cabinet na biki tugenda beera webit head of government okulaba ensasanya y'ensimbi ba parliament baani arms of government zonna nsonga zandibadde ziriwa Musumba neyazanye nabadde nkugamba nti President Museveni byagenda agenda gulawo obutale ayogera ku achievements ze omuli okugulawo obutale agulawo enguudo ezazimbibwa edda yes naye ng'ate ebintu ebisinza okukolebwa ku mulembe guno biri ku mabanja yadde nga bino byatugamba recent yatutegeezezza Northern Bypass nsimbi zaawa Kampala Northern Bypass nabadde ngisomako yatandikibwa ndoze emyaka giringa 2 emabega okuzimbibwa tennabakuggwa sente ze bagitaddemu mpitirivu actually ndoza lwe lumu ku nguudo ezikyasinga okuba ez'ebbeeyi mu nsi yonna kyokka ng'ate ebikolebwa biri shode si byebiri ku mutindo ogwantwaliza sente ezo zonna mujugire basooka ne balukola sente ne bazirya ne baddamu ne basaba buto weewuuni nti ate gye baali bakoze kati ate mukuddamu kola ate babotolayo. Yes, President Nzijuke yajja n'agaana okulugula oba yagaana kulugula n'abagamba babiddemu kuba bali bamugamba zigenda kuyisa motoka nnyanya nga ziyisa 2 n'agamba nowe kino si kye mwaŋŋamba akati olaba nti obubbi sijja nagiyita nguzi naye obubbi obw'enkukunala obukolebwa ku ssente z'omuwa omusolo n'ez'abagabi b'obuyambi ez'abagabi b'obuyambi abatuwa amabanja za kusasulwa bw'otunuulira amabanja ge tulina nga bajeti yaffe buli mwaka kumpi 50% tulina kusasula mabanja so nga ate 50% ya budget era tulina kwewola mabanja olaba nti tuli mu katuubagiro tujja kutuuka ekiseera tube nti tukyasobola kusavisinga mabanja ebintu byaffe byonna bina kumpi eggwanga liri mortgaged bwe ngamba ti liri mortgaged buli kasente ketukola ketufulumya kalina okusasula omusolo manye kalina okusasula ki amabanja so kati issue eriwo obubbi bwa ssente z'omuwa omusolo okwongera okubadeninga munnayuganda tubukoledde ki era ani alina enkola ennuŋŋamu ey'okubulwanyisa so tulina presidential candidate ayina solution ayina tangible solution Museveni yatugamba ku mulembe gwe simanyi baleeta leadership code tetulaba kyekola ataddewo akakiiko akanakalema ataddewo akakiiko obubbi buli endemic kamuyita endemic nti kumbe buli lukya waliwo ekibaluka babye zino ekitegeeza nti buli out of hand. How are we going to arrest it? Eyo issue nkulu nnyo kubanga tewali kyogenda kukola nga tujjeewo obubbi ekimu ku byatwala Museveni mu nsiko obubbi niye ate omulembe gwe obubbi bufuuse baana baliwo actually ye part of the legacy ya NRA obuyinza legacy bubbi kati obubbi obwo president tannatulaga bwagenda bukwatako kuba emyaka 3 mwegi bumufuukidde ekyambika bumulemye recently yatambula era bwe yatambula ate tugenda okulanga ate beeyongedde kubba ate bwe yali yatambula n'ababbi kati weebuuza kati atambudde n'ababbi olwo ababbi bali luddawa waba ogamba nti ababbi we bali tubamanyi tugenda kubaswaza kyokka nga ate naffe tubamanyi abalala balina ebifo binene that wow luno oluguudo olwaleero Kashenyi yes yatutegeeza nti it was yatugambye sente zino eno zawano zennyini this road was fully funded
by your taxes, and we expect it to ease the transportation of people and products, especially for dairy farmers. This is on the sidelines today. Campaigns abadeko Kashenyi Mitoma and Katabi Seminary Access Road. Lwabadeko sente zaffe zawa. Akati, of course, wabakoze statement. Nze sirina bwino ejja kudu disputinga oba nedda. Naye nsubira nti abalina bwino gye bali. Nze kyemmanyi kiri nti amabanja gatutuulidde tewali project kati egenda mu maaso nga teriimu ssente z'abagwira. Ezaffe bazibba n'ez'abagwira ne balyako. Ate ba-inflatinga figures. Bayinza okugamba nti ssente zaawano naye nga olwandibadde lukolebwa katugamba obukadde 10 lukoleddwa obukadde 5,000. Akati so president tannatuteerawo kwegamba strategy gy'alina kukulwanyisa bubbi obumufukidde ekyambika. Ekyokubiri, kati tulaba owekitiibwa Kyagulanyi, twagala tangible measures z'alina ez'okukwata ababbi, okumalawo obubbi. Kuba obubbi we buli, twetaaga overhaul eya systems abaalina otulaga wagenda okutandikira, kubanga tasobola kukola buli kimu kyonna mulundi gumu. Naye at least nti ntandikira ku bano, ngenda ku rolling heads. Kubanga obubbi buno buli mu kye tuyita impunity. Nzibye ate ononkolaki abba ate yawoggana titemubba. Ogenda okulaba nti abantu osente zonna zonna bazezizza. So kati obubbi obwo ennwanyisa yaabo twagala tangible action measures. Era abantu njagala mubeereeyo. President bw'aba ayimiridde mugambe naye obubbi nga bususse ku mulembe gwo nga bukulemye okulwanyisa, ogenda kukolera otya ababbi? Mugambe n'ababbi batambula nabo tyoyogoze naye mubbi. Lwaki otambula naye? Kuba mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Tosobola kuba nti otambula n'ababbi nga toli mubbi. Eyo engombo y'Abaganda. That is an adage. Tosobola kubanga otambula n'ababbi nga toli muki mubbi. Mutabani Kyagulanyi bamutaddemu nnyo essuubi ppitirivu nnyo biriwa byatannalambulula bulungi nzikiriza omugobera ate bonna obagoberera. Waba atanateeka focus ku bimu bye twagala okuwulira oba bye twetaaga. Tulina issue ya unemployment. Key issues. Abantu obutabeera na mirimu, obutabeera na byakola. Ekitegeeza nti economy ki ndwadde. Tulina abagwira abavudde ebweru ne bajja muno ne bamaamira emirimu ne bezza emirimu bannansi gye bandikoze. Munnayuganda ayagala nnyo okuwulira balance eyo. Lwaki abagwira bajja wano ne bakola emirimu bannansi gye bandikoze? Lwaki omugwira ava ebweru n'ajja wano n'ateeka ssente mu kintu munnansi kye yanditaddemu ssente? Kakuwa ekyo kulabirako, nze ndi mulunzi wa nkoko. Abagwira bazze wano kati balunda nkoko. Enkoko ye business omwana wa wano z'asobola okutandika n'emitwalo 10 otandika okulunda enkoko. Naye kati omugwira azze wano naye alunda nkoko. Omugwira azze wano naye akwata nseenene. Munnansi yaba agenda kukola ki? Omugwira najja wano naye n'atunda amenvu. Bw'ogenda okutunuulira kye bayita investment wano, bannaffe bano be bawa investment license. Raw materials tebazijja wano, bazijja bweru. N'olaba nti omuntu akola juice, naye nga juice talina kibala na kimu kyajja wano, aleeta powder kuva bweru. Munnayuganda ayagala okutegeera omulimi owa wansi agenda ganyulwa atya. Bw'oddawo n'ogamba nti ngenda kutumbula ebyobulimi, ogenda kutumbula ebyobulimi nga toleese ekkolero ligenda kukozesa raw materials awano. Gamba nti bwe ntuuka mu buyinza ngenda kuwera raw materials ze tusobola okujja wano. Bw'oba ozze wano ng'olese factory ng'egenda kamula juices, kwata ebibala by'abalimi by'oba okamulamu juices. So sikuleeta powder, sikuleeta chemicals. Tulina soda companies eziri wano. Njagala mumbuulireyo mmeka ezirina raw materials nga zizijja wano kumpi bajjawo mazzi gokka ne balyoka bakozesa abaana baffe. Bakyogamba companies zonna ze tulina is producing juice, is producing biki tebakozesa raw materials za wano. Kulie kawempe wano ku nnyindo ennyo. Olowooza ndi mulwadde wa mutwe? Genda yolabe raw materials bwe bazijja. Ate baagenda ne babagamba nti raw materials tebazijjaako musolo. So ziri tax free. Ne bazireeta wano mufo gy'okupromotinga ebirime bya wano. Titulina omuyembe guno, emiyembe givundira mu nnimiro. Ne baleeta ebibala kaleerwe ne bivunda, nakasolo ne bivunda tons and tons. Tuyinza tutya okuba nti tuli balimi ba bibala naye ng'ebibala ebiri mu supermarkets biva South Africa?
ebale bili mu supermarkets biva Kenya emiyembe nakasero Kenya dominatinze n'amawanga amalala and then you are proud. So twagala o eyesimbyo agenda okuhandlinga those issues era tu importing enkoko okuva Brazil nga tulina abalunzi baffe wana abalunda enkoko lwaki bo balunda enkoko tulete wano emmere y'enkoko eva Netherlands no wetwogerera eriyo bad flu. Yes, true. Era bataddewo natti ku bintu ebiva Netherlands era kye muva mulaba nti ennaku zino bugundi buno tebuliiwo bwe bayita obulungo kubanga biveeyo byonna babitaddeko natti olwa bad flu tufunye obulwadde bungi nnyo obuva ebweru lwaki tetuyamba bantu baffe lwaki emmere y'enkoko eva ebweru omulimi w'akasooli agenda mutundawa soya lwaki bamulima lwaki balima cotton lwaki balima coconut ng'ate tugenda kukozesa mmere ya bisolo ng'eva bweru. So as the issues zonna ezirina okubeera tackled tugenda kupromotinga bubu president balaunchinga bubu ne minister Mary Kyambadde naye eyo bubu ya mbigambo buy Uganda build Uganda twetaaga omuntu agenda okugiteekera ddala mu nkola. Mwawuliddeko presidential candidate ng'agamba nti bubu yegenda okuba police yange oba police ya bubu bagireeta buleesi out of excitement naye nabo benyini nga tebagikakasa kubanga ne tulima cotton ate ne twambala emivumba ne tulima cotton ate ne tuimporting emivumba tolaba nti ebyo ebintu bicontradictinga olwo abalima cotton bagenda mutundawa era lwaki abagwira bajja wano ne bajjawo raw materials ne bazitwala ebweru ne batuleetera finished products lwaki fe wano tetubeerawo na byaffe. So njagala nnyo abawuliriza mufokasinga ku ekyo twagala abeesimbyewo boogere ku ngeri gye bagenda okuhandolingamu influx ey'abagwira n'ebigwira kubanga bebisa ekonomi yaffe ne bimalawo n'emirimu gy'abannayuganda abagwira n'ebigwira refugees plus the abagwira abajja kuno ne baweebwa every special amenity gye beetaaga baweebwa amataka mu ntobazi munansi bw'ateeka mu ntobazi ogw'omusango foreigners okujja wano ne bamambira economy kuba kyekibuzizza abaana baffe emirimu. Lwaki omugwira tumuwa tax holiday nga munansi tetusobola muwa tax holiday? Omwana wa university oba wa institution oba omuntu yenna yina omunaku avuddeyo n'agamba nina emitwalo gyange 5 njagala kutandika project omuggyako otya license ng'omugwira azze ne ssente omuwa tax holiday. Not only that munansi tasobola ku accessinga credit bw'agenda mu banka bw'aba ayagala akakadde kamu emitwalo 3 agambalawo nga agulirira omugwira ajja wano nga bamuyise investor n'agenda mu banka n'afuna looni ne development fund ne bagimuwa sente za ADF African Development Fund Uganda Development Bank ne babawa sente ezo nga bagwira kyokka munansi zatasobola ku accessinga. We want so tunawulira presidential candidate are raising such issues. Sina kirala. Okay. Ekirala tuyiza tutya okubeera ne amasannyalaze nga gali mikono gy'abagwira. The heart of the economy ngeri mikono gy'abagwira. Company nga Eskom eyinza ekyokuba nti yegenerating amasannyalaze wano umeme bagwira omugwira alumirwa atya eggwanga. Lwaki tuddira ebintu ne tubi privatizing ne tubiguza abagwira munansi agenda kufa. Nabadde mbagamba president we yawambira amasannyalaze nozo bagali ku siringi nga 10 bwe gati very very cheap. Wetwogerera unit eri mu 100 munnamakolero tasobola ku affording amasannyalaze. Fe ba small manufacturers tosobola ku affording amasannyalaze kyovalaba abantu bangi amasannyalaze babba mabbe. Amasannyalaze ne mu byalo gayitawo buyisi ne bagatunuulira naye nkulabye naye sina kyakikolera ne bagamba nti bagabawe baconnecting tebalina za gasasola. How can we have such a facility ninga ate banansi tebasobola kujja affording? Nolaba balese generators ziwuma naye zireeta obuzibu. Amasannyalaze gali on off kubanga abagarwaninga tebalina mutima gw'eggwanga actually balinga basaboteurs. Oyinza otya okuddira mujjawo arwaninga amakaago kubanga South Africa tukompitinga nayo mu world economy. Companies kati njagala tunulire telecom services tuza tutya okuba n'amakampuni g'abagwira
nga giga controlling ebimpuliziganya byaffe. Njagala nnyo okulaba ba candidates abo abesimbyewo ani agenda okuredeeminga telecom sector agize mikono gy'abannansi. Tuyinza tutya okuba njagala otunulira amakampuni gonna Airtel si y'Abannayuganda. Bw'otunuulira MTN South Africa. Njagala otunulire mobile money charges nawe ojja kufa. Olabenga akakadde gamu ne bagamba osasula mitwalo kumpi 2 okukola transaction y'akakadde ku simu yo. Kyokka nga bank charges ziri wansi okusinga gati. Noweereza sente ne bakutema, ne bw'owadde naye ne bakola ki ne bamutema. That is theft and fraud of the highest order. Kati njagala otunulire ani kubeesimbyewo njagala nnyo batunulire telecom sector. Kuba telecom sector ye controlling economy kati today. Kubanga abantu beetaaga ki empuliziganya. Business tuzikolera ku ki ku masimu. Njagala otunulire banking sector. Sinalaba candidate addressing a banking sector. Wetwogereranga banks zaffe zirimu bagwira. Actually si zaffe zabagwira. Abagwira bayinza batyo kubanga be bakontrolinga banking sector ya Uganda. Kumenyera amakampuni. Barclays kati ye Abusa. Emabegako nga Barclays tenafuka Abusa bakola changes ne batugamba to renewing gundi yaffe. Bangamba information yange yagenda Buyindi gye bakolera decision running account yange ekawempe mu bank kati Abusa ekawempe. Neither time Barclays bali bagikolera Buyindi. Jalunya amakampuni gonna banks zonna nolaba bank Bank of Africa si y'Abannayuganda. DFCU Barclays kati Standard Chartered. Olaba neno ya Centenary na yebiragiro bikolebwa Roma kubanga Rome yesinzaamu emigabo. So ngegwanga banking sector ya ferwa. Kyovana bantu tuina a lot of interest rates nga ziri wagululi bank echarginga kiyagala. Teriwo ebumiro bannansi. Waliwo bank njagala nnyo batubulire bagenda okuteeka ebyobulimi n'obulunzi ku mutindo kubanga economy ya feri agro based. Tosobola kungamba nti ogenda kuteeka ebyobulimi n'obulunzi ku mutindo ogagaza abalimi n'abalunzi nga banking sector terinaamu ttabi lya mulimi na mulunzi. Why aren't these people raising these concerns? Alright, ensonga zino tebazoogerako eri mu bantu abantu batali questionable enough oba bano bennyini bebatali obaka bebatabutuusa on the presidential candidates oba abantu bebatabuza ebibuuzo bimala, they are just there to listen and nakugambye nti abantu baffe tebali educated kimala ku mbeera eriwo mu ggwanga. N'olwekyo tebasobola na kubuuza, tebali informed, n'olwekyo tebasobola kubuuza. Kubanga bwagenda n'abagamba nti nkoze enguudo zino nina omubuuza ekibuuzo sente zaavaawa. Bw'asuubiza nti ngenda bazimbira essomero sooka otubuulire, how are you going to raise your money? Kubanga bannaffe be twakoppako bino ebyobufuzi ebyokuvuganya bw'ajja ne poliisi ye basooka mubuuza sente ogenda zijjawa. Tingenda kutakisinga abagagga mbaggyeko omusolo mungi, abaavu mbaggyeko omusolo mutono. Ngenda kuba n'omusolo nga guli progressive, afuna emitwalo 10 asasula mutono, percentage ntono, gy'okoma okufuna sente nyingi okoma okusasula omusolo ki omungi. Lwaki? Nti njagala bamufuna mpola babeere ne sente nyingi nnyo ze basigazaawo okusobola okumitinga ebyetaago byabwe. Ate bano bamufuna nyingi, njagala mbaggyeko nyingi nzize eno wansi mu bana abatalina. Sinnalaba aleese poliisi ya taxation nti ku sente ngenda ziraisinga bweti, ngenda kuteeka sente ku bino, ngenda kuteeka sente ku bino kubanga awo twandibajajingidde nibatugamba ki omwe agoba dictator tumutwala ababiri bagoba dictator. Waliwo bannakatemba abali omubu bakazanyirizi nenga sinalaba munakatemba bonna bannakatemba mwe bali bakatumba nadduka emisinde oyo presidential candidate boy takatemba. Nze mulimu abantu besitwala serious, mulimu bannakatemba
mugundi zino mu contest eno mulimu bannakatemba bo bajja kunyumisa at least abantu bafuneko ku nseko tewawulidde omu bamugaye nzonero nno njagala yababeera omwami wange kati Katumba ye bali mu kumwegomba tikubanga alaze courage okwesimbawo nga muto okiraba kati ate so eriyo bannakatemba kati bano abali serious tewaliwo ababuuza bibuuzo. Wow, Musumba njagala tutunye ebifaananyi njagala mpe ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi mutabani wo apulinze crowd mpitirivu nnyo abasinga kye batasuubira simanyi waliwo kye wali osuubira bwe kiti abantu beebuuza tabeera nga ayinza okwawukana ku retired Dr. Kano Kizza Besigye abantu bano bagamba abantu ayinza okuba bayitirivu omwana ekintu ayinza okuba akalulu ku luno akatwala. Do these crowds mean a lot mu kalulu kano? Nze ng'ategeera era zaalaba ebyobufuzi bya wano. Crowds don't necessarily mean the vote. Ekisooka abantu bangi bwe bagamba okwewandiisa babigayaalirira. Bazuukuka luvannyuma nnyo ng'okwewandiisa kwakola ki kwaggwadda. Ekyo kimu. Ekyokubiri mulimu abaagala okulabako basobole okukola decision eri rational. Abo balina okujja. Mulimu abaagala okulaba Bobi Wine ng'omuyimbi. Bobi Wine omuyimbi tebamulabangako bamuwulira baagala okumulaba for the first time bagamba ze. So those have to come. Ate eriyo bali ba hardcore bo bamwagala olwa messages ze ziresonating with the masses nti bannange ono omusajja agenda atufuze bubi laba abantu bafa n'ebirala bingi economy efudde eri abali bwe batyo. Now okubeera ne crowds ezo ze mulaba retired Colonel Dr. Kizza Besigye yalina crowds and indeed he had crowds. Yes, true. Naye akalulu bwe yakawangula ne kabbibwa. Kooti neegamba nti obululu bwabbiddwa kituufu naye percentage eyabbiddwa tekyusa nnyo byavudde mu kulonda ne bwe tuba tugimuwadde. Ekyo ne kiggwera awo. Nolwekyo crowds ojjukira omusajja gwe bayita Seya my God. Haji alagidde kuba Haji yalagira ne bawaani Besigye akalulu naye Seya yalina amasanyalaze. Seya yalina amasanyalaze. Amasanyalaze ago sinnagalaba. Omanyi challenge gye ndabye nti abavubuka you overpraise. Ne Musumba kino nedda ndaba omusajja alaba Kyagulanyi crowds nziraba naye nalaba crowds za Dr. Kizza Besigye. Kyogamba tezinnatuuka wano oba zituuse oba tezinnaba. Mwagala nnyo okwu-underestimatinga power ya Besigye. Besigye had power. Besigye yalina amasanyalaze naye ebintu gye byaggwera ng'akalumu ne bakakwatamu n'atunula butunuzi. tutandikira the way things stand today nga balinayo ba unopposed simanyi kati 12 baweze nga mulimu ne Matiya Kasaija. Ekina kikikulaga ti not all is well. Crowds zisobola okubeerayo naye ekikwatagana n'akalulu kiri totally different. Kubanga nze okuva mu 1980 nakirabye era nenkikakasa ti when you have the gun you have the power and you have the votes. katutandikira mu kiseera kino ekisembayo. Do these crowds mean anything? Robert Kyagulanyi Ssentamu ddala kituufu abantu batuuse okukkiriza nti ayinza okubeera nga amasinyaza Musumba gayogerako saako n'abantu bakuŋŋaanya bayitirivu ennyo ayinza okubeera nga abalina, but the question is how does he convert these masses into supporters and voters? Kibuuzo kikulu nnyo kye tujja okubeera nga tumba mu nakyo tukwate ku mwe abamasimu mutubuulire abayite bye babategeeza n'ensonga ze mu ggwanga okubeera nga muwuliriza saako n'okukomentinga ku biriwo ebigenda mu maaso mu ggwanga wesebirike komye mu kitundu ekisembayo. Mbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo kya programu esebiri bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nkyalina Musumba Moses Solomon Male akalulu kasigaddeko nno yes omwezi gukyawera ennaku z'omwezi bwe ziba nga 14 leero 8 tujja tuka nga 14 December nga tukakasa nti it's a full month now, but we now count 1 month and some days zisigaddeyo okubeera nga mukuba akalulu ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January. Mbagamba mugende mukole eki basabibwa ssemateeka oba ekibalagirwa ssemateeka the chapter 5 omuli rights ez'okukyusa obukulembeze era buli luvannyuma lwa myaka 5 mulina okubeera mukyusa obukulembeze mwe kennyini bannayuganda bwe mweyagalira londa
nsonga uliriza nnyo omuntu kyakugamba olyoka omanye oba ddala kituufu agenda kuteekawo enkyukakyuka era n'ensonga ez'enjawulo mu bulamu bwo saako n'ebitundu gy'owangalira. Komenti zammwe obubaka bwamwe tujja kuba tubusoma mu maaso eyo gye mu dakiika nga 2 agasemebwa 3 then saako n'okufuna ku maloboozi gammwe amasimu tujja kubeera nago tugafuna. Ye namba gyolaba ku screen ku noti 7875739. Musumba, njagala okumaliza ku statement ya crowds. Yes, Amuriat and crowds azirina ziri but not close to Robert Kyagulanyi Center. President Museveni tutandise omulaba agenda kakati abantu beyiwa kungulu bakola betya okwawukana ku bwatu ngeri gyatandikamu n'abamu baluna kasolooza bagenda bagetinga tempted nti Robert Kyagulanyi Center n'abalala bazze bakulupinga crowd sinza okuba nakyo eno ku side endala kibalabisa oba kibalisa image enkyamu. Njagala wumbembe ku nsonga ya crowds tezirina ngeri zonna determininga ku nkyukakyuka bannayuganda abamu gye baba kugambye nti mu 2001 Besigye yalina crowds, 2006 Besigye yalina crowds, 2016 funga barabara Besigye nayingia webiraba ebyo byonna naye ekisumuzo kyali luddawa mu mundu ekyo kyekiri very 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 unfortunate nti wadde baateekawo okulonda naye mundu yekya dictating results za Akalulu. Nzize nkiraba nakiraba mu 1980 wadde twakuba Akalulu ne tuwangula UPC naye ekyamazima kiri nti emundu yavuga Museveni n'ayingira ensiko naye ng'akikakasizza era Museveni ekyakimanyi kyova olaba nakati akyemployinga bagenerozi ne bawulira nti bawogana bamanyi nti baagala nnyo abantu batye baleme kuba ki Kalulu. Ate ekyokubiri bamanyi nti abantu banaba bakubya Akalulu amasasi gavuga yameka nga badda waabwe nga basirika waliwo abaclaiming nti ziyinza okubeera nga ekiyinza the impact of these crowds kiyinza obeera nti abamu bye baclaiming nti the Arab Spring byetwalaba ewa then ali etwalaba enewa musajja waffe mutabani wange lekerawo okuloota emisana nti bigenda kuhappeninga kigenda kwabika. Kati kankubulire President Museveni bwe yakwata obuyinza yamanya how you can have an army nebeera pro you neeba nti teyeetaba nago okukuggyako ate ngeri bize n'amanya nti kwata ejje lifuule bize kyova olaba tulwanye Congo, tulwanye Sudani, tuli Somalia, Central African Republic, twawerekera America mu Kuwait, tubigenze Sierra Leone, peacekeeping n'ebirala bingi nnyo. Akati ejje lyaffe abali mu bifo ebyawaggulu bangi sente bafuna era balya. Kati baba bafuna sente ng'era balya okulowooza nti bajja kukola ekyo okwo kuba kuloota ki misana. Ekyokubiri wenjogerera US ne Bungereza bambasada baabwe bakyaliddeyo Yoweri Kaguta ne bamugamba nti sebo tukusaba otuyambeko Sudani n'abagamba nti nze strategy gyenjagala okukoza kwe kupushinga for an election. Abazungu bibasobedde ani gwe balowooza ati asobola okubayamba Yoweri tibuhabulwa Museveni. Somalia Abamerika baaliyo ne babakuba bulungi nnyo ne bakwata emirambo gyabwe ne bagiwalula. Abamerika n'Abangereza n'Abafalansa nga bibatabuddeawo mu bagita Horn of Africa. Yes. Pirates bawamba emmeri bakaziwamba ne batuukirira Museveni ne bamugamba tuyambe. So Musumba, you want to mean ne tukwate ejje lyaffe ne ligenda eri. Musumba meeting yabano EU like UK and US eri vital nnyo era President Museveni yinza okuba emukolera mu kaseera kano. Abazungu bayaaye ate bannanfuuse bagamba egutufaayo gendo campaign ng'etuli naawe naye ono musajja waabwe abalwanira entalo abagamba nti Al-Shabaab nja kumukuba abagamba nti Darfur nja kusindikayo poliisi n'amagye abagamba nti ani ono musajja omwa Bashir yabalemesa nti nzikampagire bano tugikutulemu oyo bamwagala njagala bale tegeeza abazungu
emu ku nsonga lwaki President Museveni kwegamba amanyi talina gyalaga kubanga abazungu bakyamwagala asavinga interests zaabwe tasavinga interests zaffe nga bannayuganda kyovola balesa abagwira bajja wano Netherlands ebintu byereta wano netundo biyise bitono ffe waabwe tutundayo byenkanawo China katusavinga interests za China nabo bamwagala kuba yabagulira amakubo omuzungu ng'omwe kubo kunyunyunda ani ali ku exploiting amafuta talo oil yakula atya amagoba agakawumbi ka dola tutandika okugalwaniramu tugende Bungereza tuwaaba omusango batuweeko obukadde 405 president yakwateko obuwumbi 6 agabe handshake oluza kyajje kitya abagwira be bali mafuta bazungu they are confident yaba wa confidence abawadde entobazi bazimba mu ntobazi is now digging a deep mu nsonga ya UK US ensinkani yabaddewo mu kalulu wano wetuli etegeeza kyamaanyi ki oba kyamaanyi ki kyetegeeza kati amawanga gano gonna mu Africa galina ba colonial masters colonial master wa Uganda ye Bungereza na America tebaawukana Bufaransa erina amatwale gayo Bufaransa esobola okukola intervention mu mawanga gayo nga Niger n'amalala n'erita y'amagye Bungereza tesobola galeeta wano America tesobola galeeta wano abantu abeesiga abagwira ne balowooza nti bajja bayamba kambawe kino America Bungereza n'agamawanga amalala Bufaransa gayeekera Gaddafi ne gamuggyako bwe baalabanga batandise okuttingana they withdrew kati bo bali bali sem ekyatuka ejindi wano Syria abazungu bawaga breakaway tibagenda kujjako omusajja oli naye kati bwe byatuka ku nyoge babalekerera kati bali babattabusa actually bo batunula interest z'abazungu kutunda byakulwanyisa babagamba mutabanguke baguze mundu baba aminga both sides bebalwanyisa abalabe baba aminga the government baji aminga so nze njagala bagamba baneba na Uganda tulime kuwuliriza byabagwira Uganda is totally unique and different tulime kuwuliriza byabagwira bwe mulowooza nti Arab Springs esobola okujja wano njagala mulowooze nnyo ku kiri Libya mulowooze nnyo ku kiri Syria mulowooze ne even kambuze njagala nnyo tubeere n'amagezi America Bungereza Bufaransa wajje baali bagenzi ne bateekayo emirembe era kamulowooze ku kye bayitaani UN eyogera naye amanyi gali ludda waagalo UN is a resolution needs individual countries is contributing a troops tunulire Congo UN is a resolution ngati olutalo lwali luwedde Congo very good yensinkano ya United Kingdom Special Envoy like delegations akona aba United States so musumba ekinza okubeerako okay ne influence kakati jagala kutegeeza bamugamba tuyambe abagamba temufaayo this is what I'm pushing kakati no gwegenda obatuuze ye abagambye kati mwe mugendeyo mwogere nabo nzija oluvannyuma tukuba akalulu ebulayo omwezi gumu oloza initiative eggwanca bayinza okwagala aveewo ng'ate akyabasambira omupiira ye musajja abakubire mu nabo bamuyirawo omubiri nabo bamuyiwa bo kimu abazungu bobo serving interests zaabwe emmundu bajja zikuwa sente bajja zikuwa gwe kyoyagala bajja kikuwa logistics bajja mukuwa ekyo kibeetaaga oba abantu boba bali batya oba bafanjala just look at what they did to Congo bali baplandaringa Congo nga omusajja mubutu musajja waabwe nnyo tebafaayo obatta abantu bakola ki they don't mind naye kyuka oleme kusavinga interests zaabwe awo bajja kusalawo okudda ku saidi eddala kati bwe batunuulira president waffe Yoweri Kaguta Museveni akyasavinga their interests wadde ffe tetufunamu naye akyasavinga abasajja abo olabanga ambassador owe Bungereza ne ambassador owe US batudde naye mu kafubo mu tight schedule ne bamwebaza nti twagala okwebaza olw'okutufisizaawo akadde mu tight schedule wandirowoozeza nti president yandifukamidde abalabe nibo be bafukamidde bamulabe kitegeeza bamweguya kitegeeza bamwagala kitegeeza bakyamulira kitegeeza bali mabegawe so president Museveni is here to stay statements zaakola zonna bandibadde bamuteekako ddannatti
singa bali serious nti baagala agende kubibadde bikolebwa masasi gakubibwa mu positions abantu abafudde abantu abakozi singa bamuteekako dannatti naye baba bakyasobola okutuula naye ne banywa naye kacaayi ne bamwegayirira wawuliddeko nga baloyizinga issue ez'okutibwa kw'abantu mu campaign kibadde part of the agenda bakyogeddeko kati lwaki muwonaza simanya abazungu bayogedde UN yabogodde UN egende mu UN efuga wali New York ate na America tejifuga not musambu munana musambu tano not abiri in Uganda asatu mwenda ebisumba ebigawo ya musumba mali bimalira mudda no you see abali mu stock bapeza bizido bagante bamalira mudda okubera realist kikulu nnyo kati kambabulire ebipira okwocha ebipira kwali kuambia government yabo mu Africa government zikyuka emalawi walabe ekyaliyo basajja nga bakyusiza government mu covid yon mawanga ne gafuna obukulembeze obupya mu Burundi like wa Ben Ali olabe ekyaliyo akati muba mugende wa Ben Ali mugende eyo ntunebeyibwa kungulu nze mbabuulira reality kati kambabulire wano tetusobola kusustaininga kintu ekyo ekisooka bakuba amasasi 10 abantu baddusedda ekyokubiri nensawo obusawo omuntu anaali ati isumba okubeera kiri abantu bakimanyi nti we're not calling for that netuddamu kemiza abali abazze baga nti byali mu Arab Spring wano wali bebijja ne kati kambabulire factors are totally different, dynamics are different here. What? Oh, but nakubuza tekibuzo kyatu nti what can cause this name is not what but not musambu nana musambu tano tabi musambu asatu mwenda hello kansake mbere kiriya bobo kubye simu TV yo muting oba jivireko katono atubere nga tuwuliziganya tuleme kwewuliriza bwewulizane tuwuliziganye nga temuli feedback na AK not musambu nana musambu tano tabi musambu asatu mwende erinnya ne josinzide ne kyotesoba kyowabula hello sebo mwaba etuweereza naye bwotyo babisibebbi njogerako naniera osinzide wa sebo oyogerako ne gali smart nga alina muwongo wensinzidde yes mukulu kali smart kati nditenda okuteesa kumulamu okuba ku nsonga ezo z'akalulu nze ndowooza nti ono muzeeyi pulezidenti bwe tunawo kasaba zino tamanyi nti ye yatuukira kirooto kitayagala nga ye nsuubira n'awandamu esingako bonna tebajja kuyitawo kubanga ye amanyi nti ekyamuleeta akimanyi nga ye kati ye alina okigoberera abe nga kituukiriza nsigadde katuuke namuwongo mujja mutuweereza okay nagamba nze Habib muna NRM afumiitiriza nga bwendaba akalulu kano Kyagulanyi ajja kutuwangula naye mu 7 nga naye naye mu 7 nga yajjawo ebisanja najjawo nekkomo ku myaka naye nze nja kulonda Ambrera omusumba mali yebale kutusomesa okay ye Habib muna NRM agenga president Museveni yajjawo ekkomo ku myaka nesaako n'ebisanja nzo okubeera nga omusajja kyalo noti musanvu munana musanvu tano musanvu asatu mwenda halo bana nje baliko kale so nawe bale kulaba wesbebbi kale so oteso otyaira amanya nejo sinzide sebo ono mukwaya Edward mukwaya sinzide wa sebo nsinzide mukala sene obulenzi kyoteso bakyo wabula sebo mwebale kuweereza kakati kukya mukulu musumba oyo kyayogeddeko nti tebasobola tuyamba abazungu abo tebasobola tuyamba katonda yajja tuyamba ku bufuzi buno obwekisibira mu bbwa nsuubira nga katonda yajja ovaayo atulwanirire ku bufuzi buno obufuusa obwettemu erisusse n'okusinga buli bwe bajjawo era nsuubira katonda ajja lwananga bwe kisoboka omanyi tabaayo ngafe abaana abantu bwe tusuubira asobola okulwawo naye nga mmanyi ajja kukola mubeere bulungi
weewaawo noti 787 kyotesoba kiwabula mufunze obwekitalo n'okwogera ku mbeera erigenda maaso mu ggwanga okusinga ddala ey'akalulu biki byolaba mu maaso era biki byosuubira akalulu kasobola okuleetawo enkyukakyuka gye weetaaga. Halo sebo mwebale kuteesa nsogamale webale kuteesa kunamumpwo naye ng'omwogezi avuddeko ssebo newankubadde zina fakita eziriwo ziraga nti mwami Museveni akyali w'amaanyi era tumweteefuteefu kutya bukulembeze naye ng'omwogezi bw'agambye nti Mukama ajja tulwanirira naye Abannayuganda ne bagumu obukulembeze butuuka ne bukoma ne bw'olowooza nti oli w'amaanyi otya obukulembeze butuuka ne bukoma mwalimu byanyonyola bituufu naye nze kyenzikiriza kabube ddi mwalimu Museveni ajja tuuka ng'eggwanga nga kakyaliwo naye nga teri olisigaddewo. Weewaawo tujja kubeera nga tufuna abalala mu bufunze obw'ekitalo kasita ompa amanya ne gyosinzire. Halo sebo oyo kasita okuba essimu ne tuwulira nti tubeere bayire nja kubeera mulambulukufu gye muli kasita mpulira nga waliwo eco producer ajja kujjako mu bufunze obw'ekitalo ga tuwuliziganye bulungi. Halo kale so nawe bale kulaba yesewe mukulu Akimu Mukasa mbuuzi omwami oyo agambye nti balina amagye balina emmundu. Yes, President Museveni abirina. Ndakkiya ebinabirukika naye ku byonna yakozesaako ki naye nze ngamba Katonda yaleka Museveni era agenda tuyamba amuggyeko olaba Gaddafi yagenda naye President Museveni yani atagenda. Nsinzidde w'obulenzi nze Akimu Mukasa. Mukulu Akimu Mukasa. Halo noti 7875279 kujja okubeera ng'oyita naawe owendowoozayo nebyolaba yo perspective ku bigenda mu maaso mu ggwanga okusinga ddala ku mbeera ey'akalulu. Halo wangi nnyabo genda mu maaso nnyabo tukuwulira webale kutuweereza kale nnyabo naawe okulaba njogerako naani era osinzidde wa nnyabo onayogera mukyala Senda mu Kikunyukabugo mukyala Senda mu Kikunyukabugo ennyabo Anaye tusimenye empeereza yammwe naye terikitaggwa ffe tumanyi Mukama otubadde tunakoma okuba n'okukkiriza tujja tuuka ku buwanguzi. Ndabira nnyo Musumba Male. Alright. Osobola n'okumpa ku kyolowooza obubaka abantu bagwanidde ba presidential candidates abaka ba parliament balina okubeera nga bategeeza mu byosuubira mu kalulu kano. Halo sebo kale sebo nawe bale kulaba nsimanye empeereza yange kulaba nokyaza abantu abeera nebakutebika ebirungi ebirungi amanya Mukibi Ibrahim osinzidde wa sebo sinzidde nateete wano era nange ndagamba abantu wano mbagamba ne mbagamba nange okusinziira ku maanyi g'omusajja ono gaalinamu okujajjalagana ebyokulwaki ebyakola byonna tajja kuvaawo era oyo alina awaayogedde bulungi nnyo alabanga bwendaba olwekyo tubeere bagumu Katonda yalimanya omusajja akyaliwo. Alright, kale mukulu Mukibi abamagwamu abantu bo babalamu. Halo sebo sebo nkulira genda maaso nkulamusiza sebo nange wento sebo twogerako naani era osinziddewo ono waswa Steven okuva Wakiso. Yes mukulu Steven. Sebo binne ebintu bino bitunyumidde era tuwulidde bulungi nnyo Omusumba byayogedde. Naye njagala nkubuulire amazima gali nti ensi ekyuka. Buli kintu kyonna kyonna kyokola wansi w'enjuba eno Katonda alina enjawulo ku bintu byonna. Era osobola okubeera nga okola byonna byokola naye Katonda alina pulaani ye zeyategeka ng'ensi esobola okukyuka. Kati mu buli kyonna kyonna kye tukola
omusumba alungamiza bulungi ne tutegeerera ne tubiwulira naye obuwagizi buva mu bantu ate Katonda aleeta enkyukakyuka bijja kukyuka. Okay. Alright. Osobola okumpa ku ndowooza zammwe bye mulowooza kiki kyogenda okusinziirako okubeera ng'okuba akalulu mbeera ki saako n'ensonga abakuluzi be bagamba noti 787 noti 279. Hello? Hello? Sebo? Hello? Sebo nkuwulira? Yole kose. Kale Sebo nawe bali kulaba weesibe bbiri. Sebo ngebaleke. Namwe mujebaleke njogerako naani Sebo era osinziddewo? Oyogera n'olina sana. Ani Sebo? Kakati? Abudwena sana. Okay. Abudwena sana. Embuuzo omusumba male. Kakati? No. Onayagadde nnyo okwewulya producer ojja kumpa omulala oba okubya essimu nkusaa mu bwomwefu obw'ekitalo communication oba okuwuliziganya okulungi tulina kubeera nga twewuliriza oba nga tuwuliziganya so si kwewuliriza. Very good. Hello? Hello? Abange? Wangisewo? Mwaba yalina tuweerezaako? Kale sewo nawe bakulaba essibe bbiri njogerako naani ssebo era osinzire? Olakakimata munamanya okukomawo kati naye nje nakinyagala okuwabulamuuko naye ku bantu oba kufufe n'abawagira ensonga tubeera nnyo bwakakamu bino ebintu byetwemazaamu kubanga tumanyi bulungi nti buli kimu kijja banteekateeka ya Katonda ate beera musanyufu kye kiriwo ekiddako kikusangewo ng'era oli musanyufu naye kubanga tokyagala munaye kigenda kubeerawo ng'ate tokyagala kibeere nga tokyagala nsigale katisimagana muwowo kanfunira abakubi amasimu babiri bokka tuwumbewumbeyo ne program ojja kuyita ku noti 787 noti 279 ayagala okukozesa messages ojja kuyita ku noti 7 noti 974 kojja okubeera ng'oyita. Halo? Sebo? Kale Sebo nawe wekulaba weesibe bbiri njogerako naani Sebo era osinziddewo? Yes mwami Hassan Kasenge. Sebo nkufunye genda mu maaso Sebo. Sebo. Yes Sebo. Ngazi bagiye mu Afrika bari bagenzeeko mu kikooti bakugiye mu mare wagamba nti ezekintu nadyeni nga ngezaako okugamba nti kati ensi ekyuka neekolera wa pulezidenti ekyuka nti abantu batandikira mu Kampala okwekalakaasa sigamba nti obendagira bannaye babuyeeteganke nti omuntu atandikira Mbale Mbalala Kampala nga wekyabadde kukyagirana bantu beekalakaasa nebateekawo vayiresi era gavumenti neegwa mwami mala akusinga emyaka n'emyaka 23 naye yakalaba gavumenti nkeeza akagwa emirembe gyaffe gimuyekiriko nga bagenze mu nsiko ebyo byebagamba byali byadda bya mirembe gyabwe naye emirembe gyaffe era enkyukakyuka weeredde. Mwami Museveni ali mu ICC evunaanya ku bantu abafa era nokisi bateeka wansi kati Museveni anavaayo agambe nti ate abantu nga bakuba abantu we bati akimanyi emisango myebiri era naye akomako naye emirembe gyabwe yafumusiko tewaaliwo ICC amateeka gavunaanya omuntu ng'ase omuntu kati budde bunaabamesa bagezi ntuzira kikira ku mulembe gwa ng'agenze mu nkiiko okuteesa yali ateesa tebagambira tebamugaana nti tojja kuteesa kuba bagenda kuwamba naye yagenda n'ateesa kuba nti tebamuwamba kati akimanye nti Museveni naye akiraba nti emyaka gye yalimu n'ebigeni gy'alimu bwe nayinza obutafuga naye ng'akimanye nti emirembe gye tulimu embeera gye tulimu mbeera mbi era naye ne mwami Pastor Male
atimanyi era n'okuba eti fe bannayuganda erimu tutyokwogera amazima ne okwewaayo nti mwami male wanyo nalegerawo nti kitiibwe bayinza omunoonyerezaako naye omuntu yeewaayo n'agamba kafiire Uganda kafiire bannaffe kale bwe balikuweereza gendanyo ekimanya empeerezaayo naye mutuwagire mu mbeera yonna. Mwami Museveni yalina obuwagizi butono mu bantu nga ajja agenda kunyeekera twenkakasa amazima Bobi Wine Mwami Museveni yalina abasirikale be batono yalina obuwagizi butono. Bobi Wine ano olw'okwetweka buli mu nnyumba yenna ate buli bwe tutuuka wonna tusobola okubeera nga tukola ki tutandikira awo era nti mu mbeera entuufu kujjako Mwami Museveni kale mwebaze kuweereza baagaliza ekiro ekirungi nsaba aba abakumbi tuwangale tulaze mu kifo okuddako. Weewaawo njagalayo omukubi w'essimu omu yekka addirira Hassan Kasenge tumbembe okene program gwasembayo. Halo 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 sebo halo sebo tukuwulira. nze Ssekyewe Mityana. Yes mukulu Ssekyewe Mityana gwasembayo yongeza ku ddoboozi n'ensonga yo sebo. Sebo nze ngamba ku mwami. Halo Genda mu maaso sebo tukuwulira. mwami pasitoya ali awo Musumba y'omu ku batugamba nti Katonda yateekateeka ensonga zonna naye aleme kumalamu bantu maanyi. Mwami Museveni yasooka ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Kale nno mbategeeza bannayuganda mwenna abali ku nkyukakyuka ekikulu okugenda kulonda senga akalulu tekakola Kyagulanyi teyandibadde memba wa palamenti essaawa eno. Akalulu kakolera ddala mwami gundi talowooza nti pasito talowooza nti nawe mulembe guno tukwate emundu bintu byakyuka tugenda kukozesa akalulu. Kakati ye nga bwagamba nti akalulu batekakola. Mukulu Ssekyewe akalulu kakubiddwa emirundi egisinga President Museveni abaddewo Dr. Kanokiza Besigye amuvuganyiza n'abantu abalala naye akalulu emyaka gyonna gwokkiriza nti kakoze. Kituufu. Okay. Olw'obudde leka tumbembe program olw'obudde Musumba. Abantu ekirungi abakubye bonna mu haigia baavuddeyo aga nti Katonda ayinza ekitegeeza amaanyi agaabwe ge babadde balina bwe batuuse ne bagana naye omanyi nti ebintu nga bwe bifaanana nnoza Katonda ye best intervening factor. Nabagambye akalulu tujja kakuba era mbakunga mu kuba akalulu naye bajenero bwe baba bagamba nti omuvubuka tebasobola kuddira buyinza buwa muyimbi. Nabagambye nti Kayinda made a mistake era yayogedde byemusuubira kwogera ebyekijega. Omuntu ne yeewandiisa omuntu n'atandika campaign ogamba otya ntosobola muwa buyinza ng'ate ali qualified. Ekitegeeza mwategeka akalulu nga temuli ready kuwaayo obuyinza. That is my argument. Baba bategeka akalulu nga tebali ready kuwaayo obuyinza awo wetukwatire essaawa okumba Katonda ayinza byonna tukusaba abasajja bano abalemedde mu buyinza obatwale nga bwe watwala Mbacha esaala entuufu nebiro ebyokuddaawo okwerimba ate tusabire eggwanga ate tusabire ki ebyo byonna tebikola ki tebikola. Ekirala mbagamba nti bangi nnyo abawulira nti bali ready to die naye mbagamba mwandibadde balamu mulabe ki enkyukakyuka. Ekyokubiri mbagambye nti ebipiira tebirina gavumenti gye bayabibijjeeko. Ekyokusatu mbagambye nti wane waffe tetusobola kusustaininga abo biboogerako ebya Arab Spring olw'ensonga abantu abasinga bafuna mmere ya leero. Njagala otunulire kasiita bulijjo bagenda ne bagamba twediimi. First day bonna baggalawo, second day omu naggulawo kapaati n'atuulawo ku mulyango ajja n'amuguza. Olunaku olwokusatu landlord abanja fees zibanja olubuto olubanja nga baggulawo. Njagala mutunulire covid
wetuyitidde mu covid president nga mubeere kati muvaayo naye nga abantu batambuza ebigero lwa despair aginanonyeewo akirisire obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda ssebo okusinga ddala Kalulu ne bajjeno bana abaali mu bukulembeze obubaka bw'obusembayo mu kamera eno ssebo bannayuganda nze ndi mwagazi wa nkyukakyuka mbirivingira mu nkyukakyuka naye ng'enkyukakyuka ze njogerako za mirembe mwetegeke mugende mukube akalulu tu bageneros bomba mwagenda mu nsiko naye nga temuli lwedde kuddira bukulembeze bbuwa weva abawangudde okujjako munamwe gwe mwagenda naye mu nsiko then mwakola nsobi okukkiriza akalulu kabeewo kubanga mumuleese abantu okuttibwa abantu okwekalakasa nga balowooza balina obuyinza mutubuulire ekimu nti ssemateeka mwamumenya era mujja kontinuingamu nga mumumenya temwagala nkyukakyuka mwe mwagala okufuga paka lwe mulifa tujja kiwuliriza then ffe tusabe essaala mufe muveewo ensi ekola eki etereere naye bwe muba mugamba nti mwagenda kulwanirira munnayuganda then mukkirize akalulu byekaleeta bwe kiba nti president Museveni awanguddwa adde ku bbali ng'abakulembeze abalala aweebwe ekitiibwa asigale ng'abalibwa nga father of the nation eyagenda mu nsiko aleetewo enkyukakyuka sinzigu gye yayogerako mu 1986 aleme kuba nti yatulimba ti aleese fundamental change temundu tekyaddayo kukola kyokka nga tetulaba all these years emundu yekola Busekendi buno bukozesa Musumba batera okwagala enamba directions ne ebintu byotera okubeera nga bakola bingi nnyo banya baginsaba yo contact ne business yose nze ndi mulunzi ndi mulimi njaluza enkoko era ntunda obukoko obuto ate nina ebyuma ebyaluza amagi bw'obanga oyagala okukwaluliza amagiigo obanga oyagala obukoko obuto broiler loco oba oyagala eziri brooded croilers oba loco enansi tuli Kawempe bwotuka ku poliisi y'Ekawempe vaamu ofune ka bodaboda bw'okagamba nti ngenda kupasita male kakuleeterawo siringi 10 kale akusende 15 bw'obanga oyagala emmere y'enkoko ennungi bw'otuuka Kawempe ku 5 kwata kuligenda emperere mu koona lya Kiganda we wali store male poultry animal feeds bw'onojja n'otuleetera amajiigo ag'enkoko zo tujja gakwaluliza oba oyagala bukoko tujja bukuguza essimu zange ziri 2 nga bwe mbakubiriza okukola ne bw'oba oyagala kuyiga kiki oyagala okukola eggwanga lyaffe lirina obuzibu nti abantu bangi nnyo tebamanyi byakukola sente bazina tebamanyi waziteeka osobola okujja ne tukuwa consultancy essimu zange ziri 2 077 479 386 077 479 386 ne 0702 19 65 11 0702 19 65 11 twagala nnyo reality twagala nnyo amazima nze bwe njogeza bumanyi mbawa facts musalewo akalulu mukakube ebiddirira mubirekere Katonda manyi nti Katonda atukkiriza okuyita wano wonna alina obusobozi obutuleetera enkyukakyuka nebazizza nnyo nti mwenna abakubya amasimu at least ekisembayo mugambye nti Katonda amanyi era ajja kusobola otuleetera enkyukakyuka nze njagala enkyukakyuka sinziggu nkooye okulaba emmundu ng'ekyusa obukulembeze ate mwe bamukwata mundu mbajjukiza 1979 bannammwe abaali mu ggye lya UNLA bwe babajjaako ku kifuba nga bawagira gwe muyita nakyemalira abamu baasibira Sudan abalala baasibira Congo bangi bafiira mu buwaŋŋanguse basurvivors bangi bagenda okudda nga tebakyayagala na kutunula nnyumba zaabwe ze baamenya ze baakuba n'olwekyo mweyise bulungi muleme kuba bantu masasi 1986 ejje lye mwajjako erya UNLA bangi abaalirimu mwabakuba ne basala ensalo bafiira Sudan bafiira Congo n'olwekyo Jeno Kahinda otafiire leka kulowooza nti gwe osinga amaanyi oba gwe Katonda bajenero banno babakuba ne bagenda ne bafiira mu ekizayo saagala okumemu bantu muliro kwagala nkyukakyuka nti kubanga mulemeddewo muleese mundu nabo kabalabe ekirala kubanga omuntu asobola okusalawo okulwana from a point of weakness saagala mu inciting bantu kwekyawa
kutwalira amateeka mu ngalo nti bajjako gavumenti mukkirize akalulu kakubibwe Kyagulanyi bw'abanga yawangudde mu mukwasa obukulembeze mu mukubire saluti tekiri mu sitaani era tekiri mu buzibu bwonna bwembanga ddala mwagenda mu nsiko nga mwagala nkyukakyuka era nga mwagala mirembe nga ffe ojja kuddamu okubeerawo olunaku lwakutaano Suuna Alan Kyagulanyi Center for President nkulabye Robina Kigundu Saharu Habibu nkulabye Nava Kizito nkulabye Salama Kasujjalule K Malaika Pastor Male oyogera mazima Senyonjo Musoke Abdu okay Douglas Segawa n'abalala bangi nnyo ku mbuto gwa Facebook mwebayiza ddala okubeera nga mulaba saako n'okusaayo obudde nammwe abakubya amasimu abawerera ddala mbebayiza ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okulaba nammwe abatasobodde kuba programu esebiri okubeera nga mugiraba okulambika ensonga n'okutunuulira ebyo nnyini ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne ebinajja mu mirembe egiriddako obubaka bwange bwakuuma mirembe ate era Uganda twagisangawo era yaliwo okuva edda nedda ate era ejja kubeerawo so okuyiwa omusaayi tekwetaagisa lwana ng'okimanyi nti ddala kituufu abaana n'abaziku beetaaga okulabako naye ate n'enkyukakyuka bw'oba ogyetaaga osobola okugirafubanira mu mirembe bangi nnyo abagenzi bafudde ate era nga balese ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano n'abaana balina so kati okukuuma emirembe kikulu nnyo so tugende tukuba akalulu mwenna mukuba akalulu nga Ssemateeka bw'abagamba naye era mukuume emirembe for God and my country sigadde Moses Wamala atakumira mpeera abankumire nkoze ne Philip Kiwowa mu control room saako ne Kizito Dan ku kamera ayi Katonda kuuma maaso moogi bye bye namwe abajaasi